President George yabadde ayogera ku by'obulimi. By the way ne President wa Mozambique yatukyalidde yagambye kyamuleese kumanya ku by'obulimi naye abisitula abizeeyo mu nsi ye. President yatugambye kati tubifuule byattunzi, we should commercialize. Era saagala byabufuzi ne statement ya President eyo mu mawulire nagikubye n'ekifaananyi. Sigoberera nnyo byabufuzi ne statement ya President eyo nagisomye. Museveni explained that if millions of families out of the total population of 43 million embrace commercial agriculture, more than 500 million jobs will be created. Mutuufu. Nnyo. Buli ggwanga lirina, nze ndi musomesa wa byanfuna economics, buli ggwanga lirina ekintu kye lirinamu comparative advantage. We shall never industrialize and beat Kenya and beat South Korea and beat China. China is the factory of the world. Naye eriyo ebintu bye tusobola okwekolera. Okiraba nagi highlighting nze. Yes. Era nenkasigazaako likodi kubanga kwolwo na wanise n'enkono ngamba nti singa bonna bakitegeeranga president ekyo yakituuse. Ekyo yakituuse ekyo namuwadde 10 ku 10. Okiraba zisaategedde nti ojja kukimbuuza naye nkirinako record. Museveni explained that if millions of families out of the total population of 43 embrace commercial agriculture, more than 50 million jobs could be created. Ngenda kulaga wenajje emmwanyi acres 15 kyengenda okukolerawo. Era kigenda ku employinga abaana abatasuka wansi wa 40. Mpozi kati oyina 82 sofa abakozi bowe emirimu. Okay, abali direct 52. Then abayitibwa ku onto extra extended bwabeerawo ekintu ekigwa tekiraze kati ng'ono atera okwetaaga nti kati kusalira bitooke n'ayongerako. Buli saawa yonna mulimu abeeyongeramu. Ddala agriculture creating bw'onootuuka wali n'olaba kyengenda okukolera wenajja emmwanyi ojja kukkiriza nti value addition obungi bwagenda okujja mu kifo kino bw'okigeraageranya n'emmwanyi teryenkana. Naye ate n'emmwanyi sika ssente kyokka. Wano ndi musajja Muganda, Kabaka ne Katikkiro asiiba atukuutira emmwanyi terimba. So byonna ne bwe naabikola nja kusigaza emmwanyi. Peter eri mu Lutengo ziri acres mekeze emmwanyi eno yakituuza 17. Nina gye nzirina. Wali ne we nasenze emmwanyi zonna kituuza namuleseewo kubanga wali we baatu short changingira. Kyokka omukulembeze kyalina afollowingise ebigambo bino n'ebikolwa. Yes, budget etulage nga bapulaninga nti ddala okulima. Kubanga gweddira abaana obawe mu kifo ky'obbawe entandikwa ezo. Mubawe okulima obutunda. Tulima obutunda bungi nnyo. Nga bwa quality. Yes, tuwe exporting. So kati ebintu bino bisaanye okugobererwamu ate n'ebikolwa. Si statement yokka. Naye n'ebikolwa bigendereko. Emmwanyi eno ddala nnungi naye omuntu owa bulijjo tasobola kugula mmwanyi eno ku 1,900. Ndowooza Peter ojjukira ne Katende nagimugulira. Waliwo omulirwana we naye nagimugulira naye atesitingeko alabe obulungi bwakyo. Yes. Program muntu w'abantu njagala twogeremu ne wangambye Saalongo. Saalongo. Saalongo mutyaba. Saalongo nsaba onsemberereko wano eno tunyumyemu katono ku mmwanyi bangambye osalira ebitooke. Nkyakujjukira sivako. N'emyaka 3 emabega twali ffenna. Saalongo, singa omuntu yenna akugamba onnyonnyole omwami Kakiika yaani eri atamumanyi oyinza munnyonnyola otya ng'okozesa ebyo by'omulabako oba embeera ze? Kakiika ye muntu w'abantu asobola okukuŋŋaanya abantu nga abateekamu okufuna ssente atya ng'abawadde emirimu ne batuukiriza egyo emirimu gyagira ki gy'aba abawadde. Era nze nkyamulabako ekyasinza okuba nti ye muntu omukambwe ate ye muntu omukkakkamu asobola okutambulika naye. Kyetuva abamu tubeera naye era tusobola okuba nga tumuweereza naffe ne tutambuza emirimu gyaffe.
ebbanga lyobadde naye biki by'omukopyeko nga naawe obitadde mukola? Nze ebintu bye mukopyeko ebbanga lyembadde naye kuba nze nayawukana naye ng'akyali muto. Nasomaka naye ne twawukana nze ngende Nairobi. Bwe nkomyewo ebbanga lyemmaze eyo ne tujja tukwataganira wano. Tusooka twogera nga balabaga nti nga tayimirira nga tayogera. Naye twatwala ebbanga tusobola nsobola omumiitinga ku kkubo n'amala eddakiika 30. Ne tuva mu 3 bye yandabangamu nange bye mulowoozaamu ne tubyongerako ne tutuuka mu kubeerawo nga tusobola bikubaganyizaako ebirowoozo bya ssaawa. Era bwe twavaawo ntuweze essaawa 2 tusobola obbeerawo nga tukubaganya ebirowoozo ng'omu yeebuuza ku munne omu n'alaga munne ekigenda mu maaso. Awo we twava ne tukwatagana era abamu bakyebuuza kakiika ne muti aba bakwatagana batya. Naye nga bya mirimu kubanga nze ndi mukozi ye mukozesa ate naye mukozi. Otugambye mmwanyi eno ku mwaka gumu kitundu. Ngisuubira mu kyenkana kye? Bw'ebeera ku mwaka gumu n'ekitundu ng'ebadde ebaze evaako kilo 2 n'ekitundu bw'oba nga obudde obadde bulungi. Naye etandika ne kwota. Bw'eba ebadde obudde etandika ne kwota. Naye bw'eba bulungi ebaako kilo 2 n'ekitundu oba 2 ne kwota. Ku myaka 3 n'engifunako mmeka? Ku myaka 3 ogifunako kilo 12 oba 12 kitundu. Program muntu w'abantu. Kati ate njagala tugendeko ewalala. Wano tubadde mu bitooke ne mmwanyi. Njagala tugende mu miti. Mwami Kakiika tubadde tunyumyamu nga sinnajja ku muzindaalo. Naŋŋamba bw'oba muvubuka. N'osimba eka 10 ez'emiti ogenda kufa oli bilioneya. Tunaakikola tutya? Katundu. Bw'otunuulira mwami Kakiika w'ebbanga ly'obadde naye. Bintu ki by'osinga okumuyigirako oba by'osinza okumuyigirako? Kamange ebintu byensinza omumuyigirako bukozi nakubeera omuntu omumalirivu ku kyolina okukola. Bw'aba tumya ekintu nga tekiriiwo sala amagezi mangu ofuna ekintu ekyo ekirala kyabagambye. Biki ebimufuula ebyenjawulo ku bantu bonna be wali osisinkana? Kamange kimufuula ekyenjawulo ku bantu bannali nsinkanye. Sasulya mu budde ate atalemera ku kintu muzeeyi atalemera ku bw'omugamba ekintu n'amala n'akita oba omukozezaako ensobi amala n'akita ekyo obudde. Nakakola naye emyaka 14. Ebbanga eryo ery'emyaka 14. Biki by'osinga okumumanyaako? Nga ye mukama wange kyensinga okumumanyaako ye musajja omumalirivu asalawo okukola ekintu n'omutima gumu. Akeera ku makya n'agula ekibanja aba akola endagaano eri bwe baba bakola endagaano ng'eno abakozi batandise okukikolako. Tekisuula nga tekikoleddwako. Ate talina kintu kyakola n'akola nga akikoze mu butono. Buli kintu kyakola akikola mu bungi bwakyo. Biki gwe byesinza omuyigirako nga wangadde naye okumala ebbanga? Byensinza okumuyigirako okuba omusajja omukozi n'obunyiikivu. Akuwa ekyokukola n'omutima gumu n'oba ng'obadde mugayavu ofuna obunyiikivu n'okubiriza wekka okuba nga okeera okugenda okukola ku mirimu. Biki byosinga okumanya ebinyiiza mwami Kakiika? Ntulabye enkola ya bonasi eno ebaawo buli lwakumeka? Ebaawo buli teriiko budde. Buli wabeera musanyufu ku kyemuba mukoze. Asobola n'omugaba ku makya n'olweggulo n'akomawo n'agaba olw'okuba nti asanyusa olw'omulimu gwe guba gutambudde.